Mpulira essanyu munda mu nze, essanyu limbugadde. Kino ekifaananyi ky'olaba nange kye ndi mu kulaba. Bino mbikugamba nti olwaleero Beene Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II mutabani wa Luwangula Muteesa olwaleero alabiseeko eri Obuganda. Wali Entebe ku lubalama lw'ennyanja wazze naye okulya ku bulamu, naye okusika ku mpewo, naye okulaba ku bantu be engeri gye bakyakalamu ku lunaku nga luno olwa Easter Monday. Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ali ku Resort Beach Entebe mu kamulamwa ogw'okwewummuzaamu, mulamwa ogw'okulambulako omanye Obuganda bwo bwe bufaanana, omanye abantu bo balya batya ssente, abantu bo balya batya obulamu, abantu bo beeyagala batya. Kati ne Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II kyaliko era gy'ali eno Entebe ku Resort Beach gy'awummuliddeko olwaleero ng'ajaguza amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Kabaka wano waali alabiddwako abantu ab'enjawulo abazze okumubuuzaako nga bamulabye nti Kabaka wuuli maama omutanda wuuli, nga muno mulimu bannayuganda abakyala, abaana, abaami, abavubuka, abakadde n'abakulu abazze okumubuuzaako, nga n'omutegesi w'ebivvulu Balamu Balugahale naye mwajjidde n'abuuza ku nnyinimu n'agamba nti maama bambe ku mukisa nange nkwateko Kabaka mu ngalo era ng'amukuttemu naye nga kyentidde batamwongedde butwa. Ono yeekwasizza Kabaka mu ngalo naye nga ffenna tukimanyi bwe bakuba oluyimba lwa ekitiibwa kya Buganda asigala atudde. Ffenna tukimanyi tebaagala Buganda era basanyuka nnyo nga Kabaka ali mu mbeera gy'alimu. Bagamba avaawo ddi twegazaanye, ne Mukama akyali w'amaanyi, Mukama akyali wa kitiibwa, Mukama akyatwagala, Mukama akyali naffe, omutanda akyali mulamu, omutanda Mukama akyamukuumye, omutanda enkuyege zikyamukubira enduulu era kati azzaamu essuubi, azzaamu amaanyi kuba bw'omulaba olaba wamma ng'omubiri amaanyi gazze. Kati ab'amata muleete, ab'enkoko muleete, ababbata muleete, nammwe ab'ebikongo muleete. Omutanda twongere okumupika emmere, omutanda twongere okumupika ekimere, alye ekimere bodeddewo bulungi, anyirire bulungi nga bwe tubadde tumumanyi wali kitaffe. Kati abaleeta ebyokulya mwanguye, abakiika embuga muleete, omutanda yongere okukuba eddigobe ennoga wamma anyumirwe obulamu, tuddemu naffe tumunyumirwe. Naye nga yogaayoga ayi Beene, tukwebaza okujja okuwummulangako naffe, okujja okutulambulangako eno gye tuwummulira, eno gye tukubira ebidongo, eno gye tukubira ekimbeewo, eno gye tweyagalira, gye tukubira eminzege. N'ogamba njagala okulaba abantu bange gye bakyakalira, njagala okulaba abantu bange gye babeera, biki ebibeerayo, n'okumanya biki ebyetaagisa olwa Uganda ennungi, olw'ensi empya ffenna gye tuyaayaanira. Tusiimye nnyo ayi Beene, tusiimye nnyo ayi baffe okulabikako eri Obuganda, otujje ekifo ku maaso. Tubadde ffenna nga bulijjo twebuuza ti Kabaka waffe bannange yaddawa, Kabaka waffe bannange ali ku ki, Kabaka waffe obulamu bugenda butya, nga munnange tulumwa emitima. Naye olwaleero otunaazizzaako ennaku, olwaleero tuzizzaamu amaanyi, olwaleero tweyongedde okucakala, tweyongedde okusanyuka nga tukulabyeko ayi Beene baffe Kyukyubbe Mbamusota. Tusaba Omukama Katonda ayongere okuwangaaza, Omukama Katonda ayongere okutebusa abakyamu abo ba Balamu abaleeta obuto okubukwongera, ayongere okutaasa abakyamu ba Museveni abaagala okuggyawo obulamu bw'ensi batwale ensi yo. Tumanyi nti Katonda ali naffe, tumanyi Katonda atambula naffe, tumanyi Katonda ajja kuba naffe emirembe gyonna paka ng'ensi yaffe ezzeemu okweyagala. Gunda gunda ayi Kabaka wange, gunda gunda ayi Kabaka waffe, ayi Katonda kuuma Kabaka waffe Ronald Muwenda Mutebi II.